okufuna obulemu ku bwongo is not an overnight process. Naye ate n'omuntu okufuuka ow'enjawulo oba okufuuka empologoma mu bulamu abantu ne batandika okutya ne batandika okutunuulira ebintu by'okola nga bya muzinzi, nabyo is not an overnight process. Now the choice is deliberately yours. You can choose fear, you can choose to be safe, or you can choose greatness. And all of that is deliberate. Osobola okusalawo okutya, osobola okusalawo obeere safe, okole ebintu nga society weebyagala, oba osobola okusalawo okuriskinga ebintu mu bulamu bwo, osobole okwataininga kye bayita greatness. Nyingira wano buli lunaku ne mbaako ebyange byenkola ne exposinga nenkola ki. Naye abange olowooza bwe mba mbikola at the end of the day sirina results zenfunamu. Abantu abasinga mu ffe tuli brainwashed from the beginning because batugamba nti no safety yesinga. Yes, omuntu naturally ayagala okubeera safe. We are conditioned like that. Ate obwongo bw'abantu bwagala nnyo okubeera ewantu ewatali kutataaganya. Naye Omuganda yakyogera n'agamba nti ogutatawaanya teguzza nvuma. Ekintu ekitakubonyaabonya, ekitakuleetera kulafuubana, tekitera kuzza nnyo. Mu ebyo tukoze tutya? Tujja wano ne twogerezeganya n'abantu, ne tugezaako okukonektinga n'abantu. Mu byonna tugezaako okuyiga okwogera, naawe kwenjagala otandika okweyigiriza. Ekiddako tugezaako okufuna interpersonal skills. Abantu ba influencinga batya, bayingira batya mu bantu, n'okutandika okwogerezeganya nabo. Kankubuulireyo ekintu kimu. Togenda kukula kusinga kiki weerowooleza. Abantu abasinga tubalaba wano era ojja kwewuunya. You'll be surprised with how many people who are already dead but they are still breathing. Batunula butunuzi bakola just the bare minimum. But somehow they are a bit delusional. Balowooza nti no, maybe there is greatness somewhere and it will come one day and it will just pop up from nowhere. Era olumu we babaako ebintu bye babagamba eby'omuzinzi, honestly bibanyiiza era babirowoozaako nga ddala ebintu ebitasoboka. Naye nina ekintu kye ngenda okugamba. Fear of being lonely. Okutya kw'abantu okubeera bonna kibaleetera okutandika okusubscribinga ku systems ezibaleetera okubeera wansi wa kye basobola okuba mu bulamu bwabwe. Mulimu abantu abasubscribinga, not me well on this, ku kifamire kyerowooza era kyekola. Mulimu abantu abasubscribinga ku culture. Mulimu abamu abasubscribinga ku ddiini. Abamu balina buguruupu bwe babeeramu. Naye nina akantu ke njagala okubuulira. Bw'oba oyagala okuteekawo embeera mu ggwe, nkubuulira, omuntu yenna akwata n'asooka afuna opinions z'abantu abalala nga tannaba kufuna ye, already aba yaluuzinze dda nga tannaba na kutandika. Ensi ejjudde okutiisatiisa, ensi ejjudde okujjukiza
ki ekisobola okugenda obubi okusinga kiki ekisobola okugenda obulungi? Ate abantu bonna be tutambuliramu batujjukiza ki ekisobola okugenda obubi. And so they are very well equipped okukwata ne baba real architects of our lives nga tetutegedde. Bano bantu betwogera nabo leero enkya n'oluddako. Nakugambye environment esinga amaanyi emirundi 10 ku kinnaakyo okusinga intentions zo. Oyagala kukola ki? Oyagala kubeera ki? Abantu b'olimu ne bye bakkiririzaamu mikisa mingi nnyo nti bagenda kukaka okufuuka ki kye bali. Simanyi oba nkikuddiremu okitegeere. Wooli amaanyi agaliwo gakolebwa bantu baliwo, era kyangu nnyo abantu abo okukwata ne bafuuka abakubi ba pulaani y'obulamu bwo. So environment trumps intention. Baki b'obeeramu, baki b'otambuliramu, era bigambo ki bye bakugamba. Mulimu abantu abaagala okukola ebintu nga basobola okwekkiririzaamu ebintu ebyo ne bibeeramu, naye waliwo bakiraasi moneta abasitula emikono gyabwe buli ddakiika babazzeeyo. Now these are people who are desperate. These are people abatasobola kubaako na kikigenda kuddako, naye eva bakujjukiza nti nno kino kyekigenda kusobola. Naye okutuuka omuntu lw'alitegeera nti omuntu akula, a man grows by understanding that he is a thought revolving being. Omuntu akula oba akyukana okuva wawaali okudda ewalala okusinziira mu biki byakkiriza bigende mu bwongo bwe. Tebigenda bugenzi mu bwongo bwe, wabula n'ateekawo embeera ebikkiriza. It's until you make that unconscious cautious lwogenda okumuvinga. Lwa nsonga nti abantu betutambuliramu bagaludde obudde bwonna yeyo environment be bantu betutandikiramu bo already bali triggered, baba setting by the system, era olunaku lw'oligezaako okubavaamu they will punish you for going out of the system, and they will try so much to make sure that they bring you back into the system. Bakikola mu ngeri y'okulaga, because ekintu ekitali kya bulijjo abantu abakikola balina kubanga bateeseewo enneeyisa ey'enjawulo. Omusajja yakugamba wano nti nno nga tonnaba kunoonya $1 million, make sure that your profile deserves $1 million. Ensi etuwa omugabo gwe tugwanidde, naye buli lunaku abantu bakujjukiza ki ky'ogwanidde, bannakigwanyiza abaalemwa ensi. We have a success story. Omuntu gy'asobola okujja wano nga bakaluba n'anyumya nti nno kino kintambulidde, kibadde bwe kiti, kibadde bwe kiti. I'm just asking you a simple question. What drives someone n'akeera ku makya n'afuna essimu n'agicharginga n'asetingako data n'ajja from nowhere? How do they get that energy? Just okujja ayombe afune obusungu akugaye wagambye abantu ekintu kisoboka, naye kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti. N'atandika okubuulira abagagga abaalemwa abaaliwo ne bagwa, abaali abalwadde ne balwala, abaali abalamu ne balwala, abaagaggawalako ne baavuwala, abaalina amannya ne bagenda. How can you be a star inferior n'olowooza nti naate gwe agenda okuyamba abantu okusituka? You cannot be defeated and be the one to liberate others.
tosobola kubanga obwongo bwo bulina obulemu ate osobola okugamba nti nno gwe akulembera ekisinde ekigenda okuyamba abaagala okweyamba. Wabijjeewa? Do you know what it means to score greatness? Ani yakugamba nti greatness is only achieved ng'embeera emaze kutereera? Bamandera babafoomingirawa? Babafoomingira mu mbeera nga zaatereera dda. Ani akulimba? Ani akulimba? Abasajja ab'amaanyi mu nsi beba abasajja abafuluma ne banoonya circumstances ze baagala, we zibabula tebaddaka kutuula ne batandika okuyiiya how can they form circumstances. Bagenda basobola batya okuzibringinga to light. Kakati environment gye tulimu bannange nfu. Tugezaako okukola buli omu afuwa okwerwanako naye ebintu bigaana. Ebintu we biba bigaana ddala bw'otandika okutunuulira abantu abatwetoolodde buli muntu yenna byagaana. Bw'obanga osobola okulaba mu nsi omuntu alivinga obulamu bw'oyagala tosobola kuddayo okoka n'ogamba what did this person do right? I'm not saying that omuntu okufuna n'okugaggawala temulimu mukisa. Ekyo nja kuba ndi naive. Mu kufuna mulimu omukisa. Naye okimanyi nti emikisa gyaffe biseera bingi nnyo tugituukako ne tutagimanya. Watya nga nkusomesa bwongo obwo kubanga bwetegese busobole okubanga bwanalayizinga omukisa wekuli. Okimanyi olwaleero waliwo omuntu eyafuna omukisa ogukolako ne kampani esobola okumuwa omulimu constantly. Nze mbadde nkirina nnyo wano e Uganda. You get someone n'omuwa n'omuga afuuka supplier wange n'aleeta n'atandika okufuna ssente ekiddamu n'atandika okukwata bw'otumya amataffaali 4,000 n'aleeta 3,500. Continuity y'omukisa gw'alina n'atagiraba n'atamanya nti bw'alina bangi abagunoonya n'atandika okutunuulira ekitono kyafunyeewo. Kiki ekireeta ekyo? Is the environment gye twatambuliramu nti yakwata n'etandika okuwaaniriza abantu ababba oba abadiiringa ng'abantu abategeevu, and so abantu ne batandika okukikoppa. Kakati omuntu oyo bw'onaamukwata n'omugoba oba n'omuggyako omulimu, mu bwongo bwe kyagenda okusooka okulowooza ani antambulirako? Do you see poverty mindset? Do you see how deranged human beings are? Ani antambulirako? Bwe nafuna omugagga wange gundi n'akola kino. Mulimu ebintu bye tugenda ne tusoma mu business. Nasomako omusajja yali annyonnyola nti abasajja abalina emirimu era abagigaba oba abakola promotions tebawa basinze kuba bakugu mu kiki baagala okukola, but your boss will spot you out of the many, akuwa omulimu lwa nsonga nti nno omuyambako omulimu gwe okubeera easier. Omuntu omugagga agenda kulonda mu bangi si muntu asinga kumanya bwe bakola mulimu ogwo, naye omuntu alina willingness okumuyambako omulimu gwe gubeere mwangu. Nsobola okuwa ka example akatono. Nze ku site yange nsobola okulonda omwana ne mufuula foreman nga situnuulidde bw'akola mirimu, naye ng'ekimumpeesezza omulimu kubanga akola olugambo. Akola olugambo n'afuna obwa foreman, kyaba akoze kuba ekigambo olugambo kijja kuwulikikira bubi, aba anyanguyiriza omulimu gwange nti sirina kukeera kuva waka nziruke ku site
naye mba naleseeyo dda instructions sayiti eyo erina kubanga etambula etya baba olwedde bamanyi so ajja kumbuulira eyatudde nga yabadde essaawa yakutabula musenyu oba ani yasitudde akasawo ka sementi n'akatwala and in the process he makes my job easier. Kyova olaba omukwata n'omuwa n'olekawo abasinga abalala ddayo otunuulire be batera okukuza ku mirimu gyammwe ojja kwekanga nti it's not the skills, it's not what they can give, but in sense how they conduct themselves. We bayamba we babatuuka we baagala okukola overtime nti ayambire want they go an extra mile. Kati ebintu ebyo we tuba tubisomesa abantu tetugambye nti no automatically bigenda kusetinga emikisa gyabwe, naye singa omukisa guba guzze we gusanga obwongo obwetegese gujabagira.